mukululubowa kibishiri njogeza bwe buto nesi enjogera yange ninowa omukyala gwembadde njagala gobadde oyagala gwenjagala kasuka emboozi mwagala nga wenneeyagala naye omukazi bye mugamba bikola bulungi buli kimu akikola bulungi naye omukazi njagala kumanya kituufu anjagala kuba ssente nnyingi ze mutaddemu era zengeeze nkyamuteeseemu. Wasemba kwogerako naye ddi? Njogera naye talina buzibu naye njakakasa nti anjagala. Wasemba kwogerako naye ddi? Kubanga kirabi wanga nayogedde naye nga tuli mulaavu. Naye omukazi njala kakasa nti anjagala mukululubo. Omaze naye ebbanga ki? Maze naye ebbanga lya myezi giri 4. Owulira emyezi 4. Gumu 2 3 4. Naye nga tuli mukwano guli omukambwe. Kati njakakasa nti anjagala mukululubowa nange mmanyi omukazi gwendi naye mulaavu wengenda owangala naye. Naye temubeera mwenna? Tetubeera ffenna. Omwagala bwagazi? Era ndadde ndi mu nteekateeka za kumuwasa. Gwe? Nze. Oli mu nteekateeka za kumuwasa gwe? Ow'emyezi 9? Emyezi 4? Oli mu nteekateeka za muwasa? Ye mukululubowa. Wawulira akayimba ke bayita oli wa mulembe? Nkamanyi mukululubowa akayimba ako. Akajo Ronald Mayinja. Wakawulirako kweli? Oba ke kaba kamuleeta. Kale mama leko ndi omwoyo gwatonyira olinga enswaswa. Mukazi wange mwagala nnyo. Omukazi omwagala? Abaana mmwe soko sigale ku line mukubireko. Kwendi mukululubowa. Nkwagala nnyo naye nwabutamanya ndowooza ye Fred munnange ondowoozangako. Pitani ow'omukwano ne banenze bankyawa. Yafuna yakaana. Uyu manzi wa nani? Waka! Hello? Uli utya nyabu? Yendi sebo, lyotya sebo. Njogerako ne mirembe? Yenze sebo. Bannange mirembe uli utya? Yendi sebo, gamba oti. Yogerako nnyo mirembe abantu baku Tujendi sebo muli mutyeyo. Amanya gange nze Lubowa Chemba wano ku NBS Radio nyabu program Sunday Guide. Bana nga tufudde nga nsanyusa okuwuliza mwami Lubowa. Munnange nange okuwuliza mukwano. Anti nkuwulira ku NBS Radio bambi bebe. Ku Sunday Guide. Bannange kibobo. Kakati munnange mukwano. Wanji sebo. Musajja ki oyo gw'olowooza akuweereza akayimba ako? Gw'oyagala? Bannange nzise. Musajja ki oyo gw'oyagala baby girl akuweereza akayimba ako? Bannange nzise oyagala Jacobo. Alabika Jacobo? Nange onzise. Alabika Jacobo nampeereza. Jacobo yakumatira. Wallahi amanyi obuyimba buno sikulimba teri mulala. Kale kali kandabowe owange sebo gwe Jacobo. Omukazi amazeemu amaanyi mukululubowa simanyi Jacobo kyoyo nze bampita. Kawedde mudda. Gwani? Nze bampita. Bakuyita Mavini. Bakuyita Mavini? Mavini. 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 Nate yangamba Jacobo. Yogera kona yuyu. Naye gwe kimavini nakyo nondo. Mavini toyina byongamba bakyo nondola. Ne mazima sente zayo zonna zenkuladdemu n'osalawo ogende n'omusajja omulala. Lw'abakazi mwagala ki mazima ddala?
nenewayo nenendeka bizinesi zange zonna zonna nenkola nga buli wonkubira essimu nvaako netwogera naye ng'onsaba n'essente zange nenkuwa naye kati oŋŋamba abasajja balala ssaawa za buliwo Jacobo nze nakwesonyiwa oli mwana muto yenze Jacobo ate bye nali nkusuubiramu si bye nafuna wamwesonyiwa yenze Jacobo manina omusajja Jacobo ate afande mukulu Lubowa tugende mpola sebo tugende mpola sebo papa nnyo owange nyabo wamma wange sebo ogambye nti wamwesonyiwa lwakuba ki muvubuka muto muvubuka byaki nali musonda musibyali kati gwoyogera ogambye nti ani nje njagala Jacobo musajja wamaje iyo sebo yakola bitegeera mukama katonda sebo kakati mbadde nkugambo kino newenjogera neno ndi mutisenga omusajja ali bweru nkwegayiridde nyamba tonzikira bufumbo bwange ebyo byonna byokola bya bwerero jakwero omulimu gwo gwakwegonza bwegonza naye byonna byokola bya bwerere kimanye nti tuli baawamu era gwe waŋŋamba nti onjagala n'essente zange zonna ozirya okimanyi nekati kuŋŋamba oli wa musajja mulala yavuddeko dda yavuddeko dda magezi kimazima ddala kuba kati n'omukazi ajjeeko essimu kwe mbadde nsuubiramu future yange yonna kimukulu akugambye nti omusajja gwayagala wamagye bamwita Jacobo mwesonyiwe muleke omutima gwaye gonna aguyuzaayoziza ndese mu bbanka kati simanyi kyage kyankoze banna sooka osigale ku omuntu oba omanyi nti olina gw'oyagala naye ate mu gw'oyagala ye alowooza birala sooka osigale ku ssimu mala okulaba. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Huh? The Airtel customer you're calling is on another line. Abakazi batusuula tumalira budde ate nga tulina okubaagala. Nja kuddamu kubireko.